kolagana n'abantu ne bwe kiba ki. Ennaku tekulemesanga kukolagana n'abantu. Abakudisappointinze tebakulemesa kolagana n'abantu. Mpulirayo abantu abatambula nga ayomba nga yeevuma abantu. Tayagala abantu, tomubuulira abantu. Tayagala kumanya abantu. Abantu kye bamukola kyali kizibu nnyo. Yes, abantu basobola okuba bakola ekizibu ennyo, naye era osigala weetaaga abantu. Bw'oba olina emirimu gy'okola, weetaaga abantu. Ekigambo kino kye twogera nti emirimu tegikyatambula, kitegeeza abantu tebakyakweyunira. Abantu tebakyakujjumbira. Weetaaga abantu. Weetaaga abantu. Ne bw'oba olina ssente mmeka, bw'okola akabaga abantu ne batajja, owulira nga ssente zonna oyagala kuzookya. Weetaaga abantu. So newankubadde ng'omukazi ono sitaani yali amulamuza amumalako ebintu, naye teyejja ku bantu. Bassebo ne bannyabo bw'oba n'abantu, bw'olireetinga n'abantu, ennaku ekendeeramu. Ojja olabe wano we tuli mu kuŋŋaana, waliwo emirembe egibaawo, wadde bakubanja renti era tonnasasula, Mukama agenda kusasulira. Naye bw'okuŋŋaana wano naffe, otuulanga nawe yasasudde. Weetaaga abantu. Company, you need company. You need people. Weetaaga abantu. Ennaku erina engeri gy'ebulamu ng'oli n'abantu. Ennaku eruma nnyo nga weekoledde akazinga. Ate ebyo sitaani by'ayagala, ayagala akutuuseeko ebizibu. Weeyawule. Eyo gy'aba akuweera ebirowoozo ebibi bingi, okwetta, okusalawo obubi. Eriyo abantu nga balina embala. People with a character to isolate themselves. Si bangi nnyo, naye tebakulimanga nti basanyufu. Essanyu libeera mu bantu. Sala amagezi wadde olina ebizibu, oleme kwekweka. Ekizibu ekirala ne bwe kijja, ogumira ku bantu. Ate kati eno mu Africa, in particular mu Uganda, twesimye nti abantu bakyalinaako obuntu, bakyayagala abantu. Nti bw'oba ofiiriddwa, omulambo ne bwe guba gukyali mu ggwanika, ne bw'aba agututte mu funeral service, era ewaka bajja ne bakuŋŋaana, basulabo ng'omulambo tiguliiwo. Abantu obeetaaga. Era otandika okutegeera nti wafiiririddwa ddala ng'ennaku z'abantu okubeera naawe ziweddeko. Kasita bonna baabuka, obuzibu nga bujja, lw'omanya nti wafiiriddwa, oba mwana, oba mukazi, oba musajja, oba muganda wo, oba mwannyoko. Ensi bw'ekuŋŋaana awo, banne tukubireko bannayuganda mu ngalo nti abantu bajja ne bakusulirawo. Tebakubanja mifaliso, tebakubanja mikeeka, tebakubanja bikitutegeka kati oteekawo mpozi tenti n'obutebi. Abantu ne basulawo nga balina ewaabwe. Era bw'oba tuwafiiriddwa, toyinzaga nti nejjo baasuze wano nga sinnafiirwa. Naye bwe bajja balina engeri gye bakubeesabeesa mu nnaku eyo. Mwandigiramu abatamiivu, mwandigiramu abayomba n'abakola batya, naye era kakkerere ako kabuzaabuzaako ku nnaku. Kati abantu bw'obafuna babuzaabuza ennaku, naye Katonda bw'ajja ajjawo ennaku.